owa bodaboda yanzina, yanvuga bulungi n'antuusa gye nali ndaga, ngenda okkebera ssente musasule nga teziriimu. Yazina mbuzinyi kasolo. Kati naye na boyfriend wange gwe nali ndudde nga ndaaza, kansindikira ssente transport ne mulya, nansindikira transport ne mulya. Lumu nasalawo ne ŋŋamba naye omuvubuka ono ng'ambeereddewo financially ate bambi n'okunjagala kinjagala kaneme kirumya nnyo, kaŋŋende leero nkiweeko. Nga nkisaba transport nga kinsindikira emitwalo 10, ate ng'okuva w'embeera otuuka waali mutwalo nga gumu kitundu gumala. Bw'obeera mu takisi 3,000. Kati koolwa akawungeezi jaamu yali mungi, ne ŋŋamba kanfunewo booda sina gatuula mu takisi mpaka kiro odde kunkyako. Nateeka bulungi emitwalo 3 mu kasawo kange, obupapula bw'omutwalo 2 n'obw'5 bubiri, nga ssente ezo ziteekwa okuntuusa. Kati yaŋŋenda nfuna booda, yali kabyanze. Naye abantu tebakyayina kisa mu mitima gyabwe. Bw'oba tolina ssente omuntu tayinza kukuviirako awo, oba olina omuwa ekintu ekirala ekyenkanankana ne ssente ezo. Era siyinza munenya bambi muvuzi wa booda, naye yali anoonya ssente, naye talina kisa yandindese. Namunnyonnyola bulungi gye nali ndaga, n'ategeerayo, n'aŋŋamba ngenda muwa emitwalo 2. Ne tulamuza, omanyi nange sita ssente. Twalamuza ne mugamba omutwalo nina gumu gwokka. Nakkiriza, n'agamba oli muwala mulungi, toba kubanga olabika bulungi sandikututte, naye kanzikiriza omutwalo ogwo. Yanvuga ne tugenda, naye nga tugenda nnyumiza, bwandeewaanyawaanya nga ndabika namukubye. Nambuuza oba nina omwagalwa, bw'alina ennyumba gy'azimba eneetera okuggwa, neetalaba mukazi gw'agenda giteekamu, ebyo weebityo nga byaŋŋamba. Kati tulina we twayita mu ttaawo, naŋŋamba sisita nyweza ebintu byo, wano banyakula obusimu basala n'ensawo. Oba awo we babbira ssente zange, simanyi nakumanya. Twayitawo bulungi, owa booda n'anvuga n'antuusa bulungi gye nali ndaga. Yantwala ne tutuuka bulungi ku kikomera. Boyfriend wange mwabeera, naye nga twatuuka nkooye olw'okutuula ennyo, ng'akabina kannuma, omugongo gunnuma. Era abavuga booda bambi mubasaasire, okuva ku makya ng'otudde butuuzi ku booda okwo si kyangu. Kati kaali kaseera ka kusasula, ne njiggyayo akasawo kange nkebere. Naye ng'omuvubuka wa booda ndabika nali namukubye, alina engeri gye yali atunuuliramu bw'ati mu sayidi mmira. Nali mu sikaati ng'erina siriiti mpanvu bw'eti, ekoma eno mu bisambi. Era nakiraba nti kye kimulobesezza, omubiri gumukubye. Munnange nanoonya ssente, ng'olowooza mu kasawo mulimu ssente. Nagamba leero luno nfudde. We najjukira omusajja gyanjigye mu jjaamu omungi, yanywedde amafuta mangi. Nakebera buli wamu, ne mu nsawo z'engoye ze nali nyambadde, ne mu kasawo nga yadde 10. Kyenava ŋŋamba owa booda nti munnaaye siina ssente. Mbadde ne ssente naye siraba ssente. Owa booda yaŋŋamba nnyabo, va mu katemba, twakoowa obuyaaye bwammwe. Olowooza bali bameka be n'akaleeta ne bakola nga ggwe, ne baŋŋamba nga nga bwe batalina ssente ate nga mbatuusizza ewaabwe. Yaŋŋamba va mu muzannyo, omuwala nga ggwe omulungi toyinza kuolwamu mutwalo gwa nsimbi, waakiri noonya gw'okubira akusindikira essente ez'osasule, nve wano. Mu kutya okungi nakubira kishuga daddy kyange, kyabimalanga naddala eby'essente, nga tekiremererwa buli kyenjagala bwe kiba kikwata ku ssente, nga tayinza kulemererwa, tayinza kuntenguwa, kwolwo essimu teyaliiko. Ebyembi nanoonya buli wamu, akasawo ne kasumulula konna, ne neekebera mu nsawo, buli wamu ewasuubirwa okubeera ssente nakeberawo, nga ssente siziraba. Nakuba amasimu naye ng'olowooza eriyo akwata, nga n'akutta ŋŋamba tayinaawo,
Mu butuufu nali sirina bwe mumatiza, nali ndabika ng'omuyaaye gy'ali. Kyenava mugamba nti booda nkulekere engatto zange, bwe naafuna ssente onoozinziriza oba akasawo. Owa booda yagaana, n'agamba waakiri ndekera essimu. iPhone 15 yali agiraba nga ngikutte mu ngalo. Nalowooza okumulekera essimu yange empya gye baakangulira, Sugar Daddy kye kyali kijingulidde. Nakomekkereza mulekeddemu kasolo. Naye gwanzina, omusajja gwa booda gwanzina. Nagezaako otteesa naye oba mbeeko omusingo gwe mulekera. Ngende nfune ssente nadda nzimuwe, oba mulekera jaketi, oba mulekera ngatto zange, oba yagaana n'agamba nti jangu tugende ewange ndaba si wala, ompeeko kaluutu kamu oba ndekera essimu yo, ndaba okuva wano tuuka ewange si wala nnyo. Tugende ompe ku mmane eddakiika nayo zinaaba 5, nja kuba sikyabanje. Kuba nange bondabonda si yange. Nnyiniyo n'amunnyonnyola ntya nti abantu bentwala tebaba na ssente. Kugambye ensi yafunda mu kaseera ako. Gye nali nsuubira obuyambi bonna tebaalingawo, ng'okubira omuntu n'atakwata, n'akutte nga naye agamba ali wala, ssente teziriiwo. Ate nga ssente ezo zennyini boyfriend wange yali azinsindikidde. Nali maze ebbanga nga ndya ssente ze. Nga mpeereza transport n'esijja, n'ekolo nali nsazeewo ngigye kuba ne transport naye namusabye mungi. Yali mungi nnyo gwe namusabye. Mu butuufu nga sirina excuse yonna gye nnyinza muwa. Ate nga yambeererangawo, nali nsazeewo nange kolo ngende musanyuse. Owa booda kyeyava ngamba nti mukwano, kira tugende, ompe luutu yange emu, totya nina obupiira, sigenda kukuzinirawo. Ssente we ziba zibuze kubanga nange era mpulira nnyimye, ontaddemu pulogulaamu z'okwezina. Banaye neegayirira owa booda ne mugamba waakiri twala engatto zino, oba akasawo, oba essaawa, ky'oba otwala zigenda kunoonya nkuwe ssente ezo. Yagaana. Yagamba kwata iPhone eyo gy'oba ondekera, bw'oba tosobola tugenda ompa akasolo nkuzine. Naye alabika ali ayagala bwagazi kunzina. Engatto ze nali njagala omulekera zaali za bbeeyi nga ziri 2,000, akasawo kali 9,000, naye byonna yabigaana. Nalowoozaamu awo okusika omuguwano wa boodabooda, baboodabooda banne bakuŋŋaane, bayinza n'okumpisaamu empi. Ne ŋŋamba kaŋŋende mmuweeko, ky'atagenda kumalawo, kasita teggwaawo. Ate kati engeri gy'anninamu amaddu gy'ayagala okuzina, ayinza n'okumala amangu. Tewaali kyakkola, naddamu ne nninnya ppiki. Omusajja avuga mpaka ewuwe, naye nagenda nkuba amasimu ndabe nga nsobola okufuna obuyambi naye nga wa. Bwe tutyo twatuuka ewuwe mu kayumba ke, nga konna kalinga akayumba k'enkoko ka layisi. Ng'olwo nkyali ku ssimu nkuba nsobole okufuna obuyambi, ndabe nga nfuna ssente z'owa booda nzireeyo nga tanzinye. Bwe twatuuka ewuwe ne tuva ku booda, yaŋŋamba yingira, wano weewange. Bwe nayingira nampa eccupa ya sooda. Namubuuza oba alinayo ekitamiiza, enfune obuvumu obunaamuwaako, omanyiko okuzinibwa omuntu gw'otoyagala mu ngeri ng'eyo. Yaŋŋamba tanywa mwenge, era sooda ky'ekyokunywa kyokka ekiri mu nnyumba ye. Awo nno namanyirawo nti muzinyi ate ayagala akasolo. Omuvubuka gw'osanga nga tanywa mwenge, tawagira mupiira, aba ayagala kasolo. Essanyu lye n'emirembe gye bibeera mu mmana. Era nagamba ono bw'anaatandika tajja kumala. Munnange owa booda atandika okwetema sipeeya, n'ajjako elementi, n'ajjako ebyo ebijaketi byabwe, ebipalepale. Naye bambi bwe yeeyambula oguwa elementi, nalaba nga ate muvubuka mulungi, ate muto. Kyenava mugamba nti okimanyi nti elementi ziba kaddiya, balina nti engeri gye bazambalamu ne baziyingiza mbi edisooko, n'omutwe ne guzimba. Kuye nti wadde olowooza nti ndi muzeeyi? Ndi muvubuka muto. Yaggyamu engoye n'akwata ttawulo, n'agamba nze ngenze kunaaba. Naye ng'olabika ng'eyazza anaabye.
Mugamba owaaye nange ngenda kunaabako. Nze nasookayo yalina akanaabiro mu ruumu ye naye nga konna kali awo kacaafu. Kyenava ngenda ne naaba mangu ne nvaayo. Kati bwe nali naaba oluggi yaluggala n'aluteeka mu mpale ndowooza oba yagikweka wa. Kati nze olwamala okunaaba naye naddayo n'agenda anaabe. Kati ng'ali mu kunaaba nasala amagezi ne ŋŋamba engeri wa booda ono gy'ali mu kunaaba kansiruke nzigulewo mbolewo, eno lufula eyinza obutaba nnyangu. Nasooba mpola anti engatto zange ez'akakondo naye naziggyeemu ensooba ndotuuka ng'omusajja yaggaddewo dde ekkufulu. Nakeberakebirako awo okumpimpi nga wa ekisumuluzo sikiraba. Ne mmanya nti ogusajja guno nawe bugezi bukimanyi nsobola okugutolokako. Kati ye bwe yamala okunaaba ettawulo yeesiimuula n'agirekayo mu kanaabiro n'avaayo ng'ali budde. Amaaso nagukuba ku guntu bannaaye ng'aliko enkasi yonna nnene enzibu. Namugamba ssebo mpulira ntidde, enkasi yo nnene nnyo ogenda kunjuza, nze ngenda fiira wano, ngenda kukuba enduulu. Ko ye nti nedda sisita tofaayo, nze nzina bulungi, ngenda kukutegeka, ngenda kukuzina bulungi nga tokaze, totya. Yaliko omuggo gwa Musa, engeri gye gwakulamu wano ku mutwe gwali mutono, naye engeri gye gusemba gugenda gugejja nga gulinga oba essota. Timba nga gulinga timba. Era n'agamba bukyandya misolo guno bwe gutanzitemu muntu simanyi. Era n'agamba kanfe tewali kyakkola kuba kaakati obwagazi bunaavaawa ku muntu gwe simanyi. Ate mmana teyinza kutoba bulungi mwezine bulungi nga temulumiziddwa. Ng'omuntu gw'oli naye tomumanyi, tomwagala namwagala. Amazzi ganaavaawa nga ne fiiringizi tewali. Nze nali neesibye ettawulo. Kati bwe yajja namugamba titugende mu kisenge. Bwatyo yankulembera nga tugenda mu kisenge kye. Naye n'otubi natumulinga obugaati bw'ebibiri, tubi tuzibu. Naye wadde yali musajja mwavu, muvuzi wa booda, obuliri bwe kwaliko masuuka meeru ate ku bbanga yali muyonjo. N'abavubuka abafuna amagezi agalala ku buliri bwabwe batono. Kati yatuteekako amasuuka ameeru ate ku bbanga yali muyonjo, just ng'embeera yemukutte. Ekitanda kye kyaliko akantu nga kalinga akaseefu wansi mu mbiriizi, yakasika anoonyeyo kondomu. Yatwalira ddala sekondi ze ziwera nga yeefulukuta nga ziringa ezitaliiyo. Ne ŋŋamba tebansiiga siriimu, bw'aba talina kondomu mba mpedde. Kati agenda oleeta kondomu gy'ayina nga bye bino ebikondomu bya layisi bino ebiyulika amangu. Ne mugamba munnaaye oli munene, ogenda kukozesa kino ekikondomu kinsigalemu nedda. N'agamba eno gye nninawo, tofaayo nja kuzina mpola konze nedda. Kanneekebere ndaba oba nze nnina gye nnina. Kati bwe neekebera naddayo nenkebera mu kasawo kange nga mweri nasembayo okwegatta n'eki sugar daddy kyange, waliwo emu eyasigalawo. Kati najjayo eyange kye tuba tukozesa, ne mugamba ebyo ebibyo bizzeeyo, saagala kunzitira wano, saagala kundeka kondomu munda. Era yagamba nti kakati omanyi, jangu tutandike, jangu nkutegeke. Era namugamba ntegeka, kola romansi kubanga ogwo omuggo gwo omunene bwe gutyo, saagala onjuze. Twatandika, naye bannaaye amanyi romansi. Owa booda yannomansi nga yantegeka, byonna yabikola. Naye bwe yatuuka ku bbeere, omuvubuka yayonka ebbeere lyange, yannyonka amabeere, emmana n'etujja. Oba alina vibrator mu kamwa ke, yannyonka amabeere ne mwesabira nzine. Olwo nno nga simanyi linnya lye nga naye tamanyi lyange, nze nga muyita booda ng'ate yampita sisita. Omanyi ennywanto zange ziyimiridde ziti. Yaŋŋamba ezo ennywanto zo kyekika ky'ennywanto kye nsingira ddala okwagala. Era yatuyonka otunywanto, mpola mpola n'abinyumisa nga tatulumya. Kati olw'okuba nga yandi waggulu
ng'ayonka amabeere. Omuggo gwe gwali gwayimye dda nga bwe gunkoona ku bintu wano wansi, n'ensigo ze kuba zaali mpanvu bulungi nga bwe zinkoona ku lubuto bwe gwefumitako mu kkundi. Kati ate bwe yagattako okuyonka nayima, newe nawulira nga nnyimye. Muli nagamba kamuleke aromansinga ennyo, nfune feelings, nsobole okufuna amazzi aganankuuma aleme kunjoza. Gwali gunene, omanye emmana weeba eseerera tolumwa nnyo. Omuvubuka yankola romansi, olutiko ne lunjiika, okakana nga sitandise kusikina, obuwoomi nga bususse. Yasigala ku romansi, nakkirira ku lubuto, n'akomba olubuto ng'oli bw'anakomba emmana, naye ye yadda ku lubuto n'akomba mpolampola olubuto. Nakkirira ku bisambi, n'abikomba, n'ayambuka n'adda ku mabeere, n'ayonka amabeere, n'akomawo ku lubuto era n'akomba olubuto. Kati ate olwamala n'abuuka amabeere n'adda ku bulago, yankomba mu nsingo wonna wonna, naye nga mpulira nga atakyali ku nsi. Owa boodabooda yampoomeseza, oli omusiru amanyi romansi. Bwe yavaawo yayambuka ku matu, n'abanga nkuba akaama nga talina bwama bwankuba, ng'alinga ayagala okulumako amatu gange naye ng'ate tebiruma. Nali nkyali ku ebyo, n'ayingiza olulimi mu kutu kwange. Awo we nawanikira ne mmugamba nzina, bambi nzina, ne mwegayirira. Namuyita nti booda, yambala kondomu onzine, mpulira nfa. Owa booda yali muwulize, alabika naye yali atuusizza akaseera kayagala agiyingire. Yayuza kondomu n'agyambala mu bwangu. Kyeyava yeebaka ekyobugazi ng'oguntu guyimiridde gwesimbye gulinga ffumu. Kyeyava ngamba nti sisita, jangu ogituuleko. Nafuna entiisa kuba gwali gunene, ne ŋŋenda ne ngutuulako. Ne mpulira nga guyingira, ne ntuula nga nabwo we guyingira naye nga gunene. Boodabooda yannyambako n'ankwata mu kiwato bw'ati, ne nnyambuka nga wenzikirira, bwe ngituulako wensituka. Twatandika okwezina, kondomu yonna n'etoba amazzi. Nagenda n'empoomerwa ng'emmana yonna etobye, obwagazi bweyongedde. Ne mmunyoolera ekiwato, ne neeyambusa nga bwe neekomyawo, ne neensitula nga bwe neetuuza. Nga weeseewo akaseera yaŋŋamba nti olabika ogenda kukoowa, kankuyambeko. N'anziza wansi, ye n'adda waggulu. Omuvubuka yanfumita embolo, n'anfumita. Ne nva mu bya boodabooda, ne muyita daalingi, ne muyita switaati, amannya gonna nagamalayo. Ne kitandika okumpaana, mb'owooma, nakulabiddewo. Nze nakulabye ng'oli muwala mulungi, ne mmanya nti n'okuwooma owooma. Ddala kituufu ompoomedde. Omusajja yanzina, ne tuwoomerwa, twezina. Bwe yatuuka n'aŋŋamba nti omanyi kye tugenda okukola, kyuka okutame katukole kabuzi. Bannange yanzina mu kabuzi, yanzina kabuzi. Sijja yalina omuggo omunene ate nga muwanvu. Yanzina nkutte ku bibegaabega mu kabuzi, ng'embolo ngiwulira eno mu kifuba, naye nga biwooma bitya, ng'emmana eseerera bulungi. Omukira gwe gukaluba, wallahi sirikyerabira. Olwo ali kunzina naye nga boyfriend wange ali ku ssimu agikuba, anti alaba sitooka. Yagikuba n'agikuba, nga kumbe kye yeesunga okulya, eno bali mu kukirya. Omanyi omuntu asobola okuzina nga toyagala, naye ate n'ojja owoomerwa n'olaba nga tewali buzibu. Olw'obuwoomi nange feelings nazifuna, ne mpulira nga simuyinaako tabbo yadde neegi. Kati yanzina n'anzina. Olwamala n'aŋŋamba nti dda wansi, nkudde waggulu. Kati yaŋŋamba nti kano ke tugenda okukola kagenda kuwoomera, kola bw'oti, amagulu gagatte ogimiime, nange ngenda gagatta, oginyweze muli munda. Eno sitayiro yeesinga okuwooma. Nga bwe yaŋŋamba nagatta amagulu,
embolo ye ne nginywereza muli munda, naye buli bwe yafumitanga nga nguwulira eno mu busomyo. Jjukira eyo sitayiro nnungi nnyo bw'aba azina buli wamu atuukawo. Olufumita bw'ati, buli ewali ennyonyi ogeze mu mmana aba atuukawo bulungi. Era abakazi abaagaziwe emmana, yeeyo sitayiro gye bakozesa ne bawoomerwa. Ogatta amagulu bw'oti, n'ogimiima n'omusibira muli munda. Tewaayita yadde eddakiika ne mmala okumanya eri sitayiro nkambwe. Owa booda yaŋŋamba nnyambaako bambi nange mmale. Ekkonze kale kyeyava ajja ku kifuba kyange n'agatta amabeere gange n'agayisaamu akasolo, nga bwe katuuka ku mumwa gwange n'ekakumbako, n'akazza emabega n'akaleeta yanzina mu mabeere. Mbu kye kimwanguyiza okumala. Era waayitawo eddakiika nga 2 n'amala. Bwe yali amala yanjiira sipaamuzi mu ffeesi, wonna wonna mu bulago yanjiiraga sipaamuzi. Naye engeri gye yali yanzinyeemu, engeri gye nali nawoomeddwamu sekisi we, nali simulinaako buzibu. Era yankulisaayo, nange ne mukulisaayo. Ne tunaaba, namperekera bulungi, ne ntuula ku ppiki ye n'antwala gye nali ndaga nga musanyufu bitya. Ate olowooza boyfriend teyali amakombo? Beerangamu ne financial backup, otherwise ojja kuzinibwa nga nze.